Abaddusi abakiikirira Uganda leero lwe bakomyewo okuva mu ggwanga lya China gye babadde nga bavuganya mu mpaka z'ensi yonna. Solomon Mutai ye Munnayuganda yekka eyawangula omudaali gw'ekikomo naye abaddeko ku ttiimu ekomyewo leero. Bannayuganda bana bokka abadduka mu mbiro z'okutolontoka ebyalo basatu be baasobola okumalako ate nga bano baali wansi w'ebifo 10 ebisooka. Stephen Kiprotich teyasobola kweddiza omudaali gwa zaabu gwe yawangula mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'okumalira mu ky'omukaaga omulundi guno. Atwala ekibiina ky'emisinde mu ggwanga awadde ensonga lwaki tebaakoze nga bwe baali babasuubira. I believe it was a very good performance. The conditions were very high. It was very hot and very humid. And it was a very tough condition for our team. So I still commend them. Gavumenti ng'ekiikirirwa komishona w'ebyemizannyo ategeezezza nga bagenda okwongera ssente mu ttiimu y'emisinde. As a ministry is that we should provide the biggest support to that sport and discipline which is giving us the best performance. Kapteni wa ttiimu eno Juliet Chekwel omuwala yataddewo likodi empya ey'eggwanga mu misinde gya mita omutwalo. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.